ndine Isima Lubega HB muganda wa Sekona n'Empuuga buuza ku bantu baffe bane musibye mutya mwebale kutuwagira mwebale kubeerayo mwebale na commentinga bwe nganti muganda wa Sekona n'Empuuga awo oyomba nnyo saagala naye ng'ate bali beddiranga bibanno bazzukulu ba Nsamba ate oba ne bwe mbasanga e Buwanda nfuluma ku Kigwa gye musibuka ewa Nsamba obwo obusajja bubi buzibu kati ffe tulina omukutu baguyita Ngabi cooperative buli mu Kampala bwe yayiddira engabi naye obusajja bwaliko anti laba Ngabi naye obwo obusajja buzibu abaana baffe baba n'ebizibu waliwo n'ayatwazika tulima emmwanyi zirika kiri Ngabi cooperative society tulima emmwanyi naye obwo obusajja noga nti emmwanyi wano bwe batwazika katugulirewo Ngabi ettaka oligule tuligule ettaka tupangise tukola emikolo mingi nnyo mu Ngabi cooperative tulina omukutu gw'amaanyi nnyo mu kibuga no Kampala mwebali obwo obusajja mwebuli byebikonga bye mulinamu Sekona era nagamba muganda wange omba muyita Kasamba Isima vice chairman waffe ne mugo obusajja bukuuleko abujje ku mukutu balina obuyinza obugoba omuntu mu kika abanga agobye mu kikolo wulidde bubi nnyo obwo obusajja oge tuba n'ebizibu basita baffe baba n'ebizibu wulidde tufiisa tulwaza tuba n'ebizibu ne bamugobye mu nnyumba katwalinawo sisita waffe bamukwata ne bamuyunga ekisanga yamale bamuyita Maureen Nabukeera mama Kayunga yamale eruzira eyo emyaka 4 ng'ate be baloya bimuliramu tokiraba emyaka 4 nga Maureen musibe Nabukeera ali luzira ye banayo awo nyine simanyi oba Sekona akatambika akoze okulabya abadde ne alina ku mukutu gwabaddeko n'agamba Kyagulanyi Ssentamu aveyo gye yekwese nti yetwale ku poliisi yeweeyo mbagene ku CID awabiri abasirikale abali ewuwe then CID bwe bagadde emukwate bo bannamateeka batandikira awo omuwolereza agenda awolereza ennyina obwo busajja busetingi kyova olaba neegayiridde famire ya Muwanga Kivumbi obusajja obwo mu bugobe mu musango ate nga famire ennyini yasaba nedda ssebo tesabangako ekiwandiiko ekyatambula ku social media tesabangako famire ya Muwanga Kivumbi tesaba kusaba obwo busajja obwo musajja bwagala kubba Museveni kumugamba nti twagalayo ssente Muwanga Kivumbi akkiriza emisango akwegatteko bamu amnesty kati akakasajja okumanya kabi kazibu ka Segona Kyagulanyi aveeyo agende etwale ku poliisi bamukwate bamuwolereze lwaki Besigye tebamuwolereza lwaki ba Edi Mutwe tebabawolereza lwaki ba Gaddafi tebabawolereza bakirewo Kivumbi obwo busajja buvi obwo busajja nze nebagamba nga tebufudde obwo busajja nze bwagaliza ntaana woneyamu obwo busajja bubi bwenkananya sitaani obubi ekyo Kyagulanyi aveeyo ayogedde bubi kaduula kati buli mu ssente bukula mwami Museveni Kyagulanyi aveeyo mu muwolereze Besigye alemeddeyo Akireewo alemeddeyo Edi Mutwe alemeddeyo wano ku munaku baatwalawo omwana ali myaka 5 bamuyita Ingeniya Ssemuddu Mike tetumanyi oba baamutta Sauda Madada gyali munagiyo Kyagulanyi Doreen Kaija gyali waliwo n'oweFDC gwe baabuza wedda oba gyembalala eyo waliwo ne Samu Mugume Mugumya Abedi Lutale gyali obwo busajja bubi nze obwo busajja era nze Uganda okutereera ng'owudde nti Kasegona kafudde obwo busajja kibwaga nze mbumanyi era nze nsaba famire ya Muwanga Kivumbi bwe mba mundaba mugobe obwo busajja ayinza obba akyogedde mu ngeri talina lwabannamateeka obutiko bukonye nti ate bampeereza ebijanjaalo nti Kyagulanyi weeweeyo kuba ensonga ze zasimbye agambye nti bajja kumukubira ku ttale y'amasasi talina bwamuyita
amuleke fe kituuka ku Kyagulanyi amuyisa omwana wattu talina bwamuyita. Kyagulanyi si mulundi, Kyagulanyi si mulundi. pulezidenti we mu kibiina talina bwamuyita. pulezidenti we wa Nuupu fe kinaatuuka ku Kyagulanyi kyonna tukirindiridde, oba kirungi oba kibi fe tukirindiridde nga mbaga yabasazeewo. Obwo busajja bubi, obwo busajja bubi. amwagaddeko n'ekirala nti bwe kibako byonanena nga biganye adduke eggwanga bulijjo yabaddusa alangirire nti nziruse eggwanga obuyinza mulekere deputy president gundi oba gundi katolaba nti Kaduula deputy president ani aliwo. tewali obwo busajja bubi. muwanga ali kitali nze ate oba bwensanga Seggona ne bwe bamuzebbula crossing fazali emmotoka enkoona notadda mabega eneesidda mabega naye ate awo oba olimbyemu ate olina kuba na busungu bwankomeredde olinga alina obusungu bwenkomeredde. Pastor, I'm coming. I'm coming. olinga n'obusungu bwenkomeredde sisobola kutunulako agenti wetegulwe eggwanga era langirira nti nno nze nziruse mu ggwanga olw'embeera wetnebwetwe naye obuyinza mbulekedde deputy president. katolaba nti bwobusajja bubi bwenkana ne sitaani obubi deputy president ali bweru aba NUP tebawa deputy president ali yabutaala bonna bali mu komera. Obusajja bubi nnyo. Nze bwe mbaga nti obusajja busajja kufa nga mugayisima yogedde bubi. Top leadership y'ekibiina kya NUP nsibe okujjako secretary general yalinga aliwo. Obwo obusajja nze nkugambye nga mbadde ku zebula crossing nendaba Abed fazali emmotoka enkoona simutunulako, nendaba Bwanika fazali emmotoka enkoona sikatunulako, nendaba Mabike fazali emmotoka enkoona sikatunulako, nendaba Kansibambi fazali motoka enkoona sikatunulako, nendaba Latifu fazali motoka enkoona simutunulako. Obusajja bwagala kutunuulira, obusajja bwagala kubwola. Bw'okasanga ku mazika gwengovaawo sisobola nze nengenda ku mukutu ku mufu oba omukolo gwonna nensangako Kaseggona nensangako Mpuuga nensangako Kamabike nensangako awo wonna bagulupu balikolimbo sina gwembeerako nabo. gwosibula busibuzi nsibula busibuzi wallahi lillahi tallahi tobeerawo nga kati gundi nga mukolo ki gwali ovuddeko nga weebali anti sisobola kubeera nabo. Kati walina omukisa bambi okubagiza Kasuku ekitalo nnyo ekya jjajja naye nategedde leeti munnange nsaba kwetonda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye nga Kasuku nsaba kwetonda nategedde leeti. Kasuku bulyo musajjawo si musajja wange lwakuba tuli mugundi tuli mu fraternity tammanyi nze mulaba bulabe. Era bangi babaddewo nga tabamanyi naye okuba nti ndo Luganda buzimbibwa butandike naaliza ku Luganda Kasuku tammanyi ne bwansanga otasobola kunzijjamu ntono eyisimu aizo bakumanyi naye nga temusinkana nkono epasola tammanyi isi bantu bakumanyi ssebo tammanyi ate Kasuku era mwewulize tomuleetako tamini bw'obeera ng'okyamakyama mu bino ebifo nga wano we tuli omuma mujja kumanyagana kuba bino abibeeramu yagamba tabeera mu bifo by'ennansana ate vidiyo nemusanga nga emukwatidde awaba alimba abajasa akola konti yaga tabeera mu bufo bw'ennansana naye nga kitalo nnyo bambi kyakasuku kyajjajja kitalo nnyo banne mwena n'abatuziikiddeko twabeebazizza nnyo ate n'ekirala Kasuku nakwebazizaako kimu mwebali kulongoosa waka walinga wammwe Kasuku walinga wammwe Butambala wadde watukula okufa Kasuku mwebali kulongoosa waka tukooye basereebu tukooye bannabyabufuzi n'ogenda omuzikirako mulina kusamba nsiko mulina kusamba nsiko muli akatogo tewali toyireeti akayumba kalinganga mama yingiya poole nga wabi wazibu bannanga katona kujja ku TikTok okulaga nsi nti gy'oli sokotereze waka bannanga temuna kujja ku TikTok kulaga nze nzaani kwetuma binnya bikanga kwetuma mannya kweyita basente banye musoke mutereze waka ekyo kibeegayiri
ne Kasuku tweyanziza nnyo, twasanyuse nnyo, weebale kwagala famire yo, ate weebale na kutereeza waka abala mukopere Kasuku. Okay. So ensonga ya Sagona gwe nga Isimo ogigobye ey'okugamba Kyagulanyi aveeyo gye yeekwese oba ese ekyo okudduka eggwanga oba okwetwala ku poliisi. Si yawa Kyagulanyi pulaani agenda aziwe nnyina. Ensonga 3 zasimbye bw'ozigobye zonna sina gye njagala naye oli muyivu mukenkufu munnamateeka muteeketeeke agenda abiteeketeekere nnyina, musiime wa Kabaka agenda abisimire nnyina, yaliko ow'ekitiibwa Emmengo, agenda abeere ow'ekitiibwa ku nnyina, yali minisita, agenda abeere minisita ku nnyina, musajja muyivu, obuyivu bugende ku nnyina, munnamateeka agakolere ku nnyina. agambye nti omwana atto Kyagulanyi va mu kava. Obwo busajja bubi, obwo busajja bubi. Era nze tolaba Kasuku nategedde leeti waleyamu bakusangayo kamusali badde ku mukolo kuzika teri yawadde kwaka kagulu twakiraba. Tugenze Council Yusuf Nsibambi amasanyalaze ebirolero bye yaleeta eb'ebitambala ab'emawokota abibagyeko taagala okamanyiiraako. Kyensaba abaana ba TikTok, kyensaba ne Teacher Lumbuye bane munyambeko munvumira akasajja ako Nasiimwe Wire SBC munvumira akasajja ako Nasiimwe Wire bannange mbeegayiridde TikTok babuloga Teacher Lumbuye munvumira akasajja ako akakasajja ako tuludde nako mu byo ose Professor Mulamba Gweta akasajja akasajja ako tuludde nako mu byobufuzi naye akasajja ako baakatugamba dda nga tujja tuwakana. Nze nakalabye ku TV emu ekiro nga kagamba mu biseera bya kampeyini kasinkanye Museveni emirundi 3 kakitegeeza kamusinkanye emirundi 3. Akakasajja kabi nnyo kawadde kawayiriza mubaaliyo ne Zedriga ageza okwogera meeting ate yali yabaasiba bisho. Akakasajja kabi nnyo tuludde nga bakatugamba akakasajja kaludde pozi yawuliraga nti Museveni yawangula kalulu. Tokiraba akakasajja ke kalwadde nno essaawa yonna kagenda anedda ayinza okuba nga mulwadde ntoga nti saa naagenda gwolaba Nsibambi bwafutunula aleka oba akuze n'emyaka sibadda ulidde Nsibambi ali myaka 6 Nsibambi omusinga n'okunyirira ng'ate alina ssente ejja n'enkali. Akasajja kajjudde ebikolimu, akasajja kabi nnyo ako koolaba kaludde nga kakulyamu oluku. yagala nti wadde asinkana Museveni ebbanga akakasajja kabi kati ate wadde amusinkananga ku levo ki ate nga gwagala ku ddiiru ki ate nga gwe bagala okugjako. Akakasajja nze we nakategeera nti akakasajja kabi kuva eri from nowhere ne bakawa omulimu mu KCCA. Awo alinawo omulimu kabadde mu ttaka kakulira akakiiko Land Board kakulira ettaka lya KCCA yonna mwekajja ne sente empitirivu ennyo. Akakasajja kabadde mu ttaka n'akakasajja kabi nnyo era banne bwe mukasanga ku mukolo mukaddukeko mukagwole. Yagambye nti awa Museveni tuba tugendayo bulijjo era twabadde bangi bano mwalabyeko abula baatidde bifaananyi. Ulidde kati akakasajja kabi kazibu bani ensaba ne muzikiti bwe kajja muzikiti muddukeemu bwe kajja muzikiti muddukeemu. Omusajja wakitiibwa kiriddawa waliwo wekitiibwa ow'enkwe. Fene Katonda yalayira n'agamba bwe ndiba wa kusonyiwa ndisonyiwa omuntu omulayi yenna yenna naye sigenda kusonyiwa angasseko kirala ne Hayatu Munafiki. Hayatu Munafiki yani ye munnanfuusi ke Kansibambi. Hayatu Munafiki ke Kansibambi. Akasajja kabi nnyo ako nga bw'okalaba kagira olutwe. Naye ayinza oba ensonga ze kuba ensonga ze yasimbye yagambye ayagala bate abasibe. Obwo busajja busiru bugwagwa. Mukamwako Besigye alemedde mu kkomera. Tulina abaana baabakwata bali mu makomera myaka 8. Museveni okyamugamba ki? Museveni asigaza ekintu eki kwekuba ku ssente kokka. Amagye gabbye wano juzi ku munaku ng'okulonda kwawedde eggulu gajja ne gakuba wano abantu ne babba amasimu 8
ne baba n'emitwalo 25 amagye gakutta abantu buli obote kiyakolako ne Museveni akikola Museveni asigaze ekintu ekimu kirinde kuba ku ssente za ggwanga nga kuliko ekifaananyi kye nga kuliko ekifaananyi kye ngako omutwalo kaliko omusajja amadde kofi kyokka Museveni kyasigaza byonna abikoze byonna biweddeyo buli ekyamutwala okutta abantu abasse okusiba abantu abasse okusiba abamuvuganya abasse okudomunkanya okulonda akukoze Museveni yasigaza ekintu ekikuba ebikolobero byonna byakokuba ku ssente kyokka ne buli kikolobero kyonna kikoze kati bansirambi tebalina kibayinza mumugamba tebalina ansirambi agamba nti nagenzeyo tutuule reconciliation ngani oba ngani kuba kati ne FDC gyava bamweganye ngani akakasajja kaggulu kakopi awuli akakasajja kabi bana akasajja kabi bana nyabo mukalaba mu muzikiti zakata ate nakacyaye nebe kasanga musola ndidukamu era kasajja gwe nebe kusanga musola la ijja jidukamu akasajja mukacyawe nnyo atabe mawokutamwa tukoledde ayo bakota leo bo kiyabakoze kibonerezo yasaze emikondo y'amasenya tukiraba yabigyeko temumuteka kamagiro kati ako kawe gwanga kafuge gwanga ekitundu ekitamuwagira temufuna service kako katta n'okutta abatali bagwanga lye mu nsi abula kubafulumya tukiraba kati abantu baba bakumya akalulu omusiru takusiga musiru mugeba ne mwanyimya akalulu ne mwankoze bubi nze mbalekedde amasanyalazi mbalekedde buli kimu naka kasajja kabi nnyo ne lwaki yagyeko amasanyalazi kayina omutima zigambye kakasajja kenkana ne sitaani omutima akasajja ne bwolaba okatunula bwe kati maaso gakola bamu sitaani yagambye mbu bino ebimotoka bye yali alese bino kasasiro biki ebyo bigenda Nairobi kola kati abizeeyo ani yabimutuma ndowooza ab'ekitundu nga babimutumirawa abizeeyo waliwo omwalo gye yatwala ebintu ebingi ennyo n'abawa amasanyalaze n'abazimya kabuyonjo yafunayo obululu busatu yagambye abantu tabalabanga alekeyo akakasajja ekisooka tekalina njogera akakasajja nga bwolaba Sarah is tall nako bwe twogera luzi nga bwolaba Sarah bwayogera Sarah is tall omanyi badde sirira ku bigambo bya Kanso Yusuf Nsimambi ebisukka ebisatu ebina naye namuwuddeko ku interview eno kozi atera okubeerako ne ku parliament yaabwe eriyo ku CBS naye bigambo bisebo oli omukazi wedda mubuuza nti kino wakijjayo nakijjeeyo abantu tokyabaga sikyabeetaaga ngenda ziba n'ekikomera mberera munda saagala bantu akakasajja kaggulu ekuva dda era ffe tukakase okujja mu bantu ne kaggulu natidde kabi nnyo kazibu nyako ako ka Yusufu Nsibambi kabi kazibu ekitegeeza yasetinze presidency kati n'abalala abagudde batandika okujja ebyabwe bali bawa abantu kuba okwata ebintu biwaayo nga tewali abikusabye ffe ne mu Buganda tekikkirizibwa obanga ayambudde omukazi togabanga ogabula n'eddiini tekikkiriza ne mu Buganda tekikkirizibwa omuntu omuwadde asiimya nasobola okukozesa ekintu omuwadde naye ng'okeera enkya ng'omuggyako nawe dde mukanso buga yagenze n'abazaako yabaleetedde agage akakasajja kabi kazibu oba n'abalonzi nabo babi abalonzi siganye babi naye tosobola kwenkana balonzi omuntu akoledde lwaki oba tomwongera kalulu tetukiganye nze nkugana kyasinga okukubisa nnyo akakasajja njogera oba tuyinza okukabikira ezo tufiiriddwa onalewo mufiiriddwa nze nakuwa n'ebintu ebyo nina gyendaga mutawanyana nnyo nga bwayogera sajja kuziika eno akakasajja nga watu baddamu abalonzi nze akakasajja tegeeza Nsibambi taziika tabya nyimbe tagenda kuduwa kabadde kabi oba akubagiza bakubagiza naye ate nomunaye ebintu byogerwanga ebisaaga naye sirina mukolo gwe nabiiko Nsibambi tokiraba guliriddawa gwali omulabyeko kagibeere egy'emmengo nti gibeere egyaffe egy'obusiraamu
Wendaga wali olabye simanya gyagwa kati nze ensi yonna emanyi nti ndi w'ekibuli gwe tumanyi oba wodi Kampala oba w'ekibuli ne kati kukuba kodi Kampala oba we Nakasero buli mubbi yenna abeera kodi Kampala oba buli muwagizi wa gavumenti abeera kodi Kampala buli mubbi buli mukozi wa bikozi nze nkubulidde buli musiraamu omunyazi asalira kodi Kampala buli mukumpanya asalira kodi Kampala buli munnanfuusi asalira kodi Kampala musajja wa asalirawo ani Lukwago ne Lukwago namulabako ekibuli w'ekibuli okujjako ng'ekibuli agendeyo ku mikolo naye zino ejjuma simanyi naye emikolo gy'ekibuli Lukwago abeerayo nejjuma abeerayo takolagana na mubajja nze kwe buli mukumpanya buli muwagizi wa movement buli wa fujjo buli mufere omusanga ku supreme etezana tokolagana mubajja tebasobola kutuuza mu gundi yemu ne mubajja sisobola si mukulembezawo mu ddiini owaawa mu ddiini ewaawa si kitaffe mu Katonda nze nkulembera omubbi obasaba kitaffe mu Katonda nkulembera omubbi ndi w'ekibuli kyokka atoyinza kuyimirira mubajja n'akusaaga tasobola kunsaaza isima tasobola era nze ne bwembanga nfudde obuvunaanyizibwa iti yange ey'ekibuli aba nakulemberamu salati janaza kibuli isima olina obusungu bw'okumutima nga tebuviirako ddala sisobola nze nagambye era kyenagambye bano bapolitical limba bagenze wa muwanga bwe mba nkwagala mu bulamu nkwagala mu bizibu nkwagala mu kkomera nkwagala buli wamu wonna bwe mba sikuwagala sina we nkwagalira kati abapolitical limba abagenze wa muwanga tekuli yagala muwanga bagenze just kulaba nti kamera babatumye bali ku ddiiru naye muwanga nga tiyabagobye naye alaka abaagala muwanga yandigambye nina banamateeka abala ajja bagoba naye ate era bebadde banamateeka abebbanga lyo ajja bagoba nawulira Sseggo n'agamba ffe tubadde banamateeka abe nga tumulungamya ku nsonga z'amateeka alimba akakasajja nako keesooka ebintu tugenda kusigala ate kati nze okujja mu mawulire kalowooza nti geganaakakomyawo wulidde teri ajja kukomyawo gwe wagenze yali takola sebo interview omukulu oyo nga takola interview takwata simu kati nkalaba nnyo Flavia Namulindwa nkalaba nnyo kakomyewo wulidde nebwona okoma emirundi 10 tekyali akuwadde kyamanyi wa Luzzi ajja kudda busiro ekyaliwo gonomuwa mbeera busiro kati lwaki ogaa nti ajja kudda abantu 3,000 zeyafuna ajja tandikira okwo busiro abeeramu abantu 26,000 nofunako 13,000 wulidde ate ng'oziwadde 10,000 bakulonde nga kuliko n'entambula ebajje laba nti oba wabijja nnyo kati oba kugaba ssente yabadde afunayo 3 kati tegezaawo bazirwa ssente n'antambula ebajja ewaka ajja kukereeza ne ku bisale by'eddwaliro libagamba alina eddwaliro yakyasa eddwaliro erisera mu busiro sirigendangamu mbwalina eddwaliro omwo mu busiro naye abantu bakomawo bakekinga baaka ne palamenti eyo tulabyemu abakomyewo Susan Nakawuki oyo eyawangudde oyo omwami yawangudde ensibani yali mukku waliwo batasobola kudda kati omuntu atasobola kudda mu byabufuzi Sseggona Kamabikke Latifu wulidde abo tebakyasobola yagoyogedde ku Latifu y'omu ku babaddeyo ewa Museveni nze bulijjo nakigamba ne gundi nakigamba ne Mukibihogo ku Uganda nyaffe naye mbaga nti Mukibi okumanya Latifu state agent buli state agent w'omulabira
ne bwana abaana afuna 0 ajja neyesimbawo koso olabiranga state yaje ne bwakiraba nga tajja wadde ne bwakiraba nga tajja muwa kuba abafunye sente mu gavumenti nga yemusindise gendo tataganya akalwako kati Latifu kuwa eddembe ne bwobateekawo kwogera kukuba debate Latifu musajja mwogezi tasobola wadde Latifu musajja mwogezi musajja musomesa tasobola Olungereza alumanyi tasobola wadde ba debatinga tasobola wadde yali mu parliament emyaka 2 tasobola wadde era nagamba gundi ne Simon nakimugamba Simon Fish ne mugamba olabiranga state agent ne bwana aba mu kabokisa nafuna muziro ajja neyesimbawo ye Nabila ensema zokukwanda kiruka kikuwanze state agent omulabira buli lwebateekawo okwesimbawo abamu bavuganya ye geno muntu akimanyi tajja wadde okwata ekyoku nenajja kubanga abatazze yekka baba bali be bamusindise kati temulaba abali beerawo nga 230 era geno omuntu agenda kujja kati yakufuula mulimu ateekwa kuvuganya era 230 ojja kulabako geno omuntu ojja kulabako male mabirizi naye ng'akimanyi tasobola kati mabirizi alina kyaki erina mumwona ku muvule naye oli ne bwakuvuma obuvumi eyamabirizi aba akuvumye nnyo naye akulaga avuganya kubanga mabirizi tajja yekera abatayagala kubanga nange newunya omuntu nakwata miliyoni za 2 n'agawaayo ate gabagage n'emikono ye bagijja wabajjawo emikono tebalina mabirizi olaba ne mu kampeyini tulinawo omulabiddeko yebuzabuzawo mu kampeyini ffe tuziyimiriza mutugenze kuwaaba n'abeerawo esegeza kati 231 era tujja kulaba amabirizi kabbalo tujja kulaba geno muntu kati waliwo n'abapya abazze kuno era ne bano bakasiba nti Robert bajja kudda kuba neyafuze owa state agent kozi contract yabaddeko n'okuwaaba era be bamusukumye genda oloope ate kati gujjeeyo ate kati gujjeeyo state agent bamukozesa nga kiddole teyesalirawo ate ankomuyagwa nakyo togamba nakyo gamba naye nakyo kati nakyo wulidde bakisindika gamba nti ankomunyagwa naye ate ekyo kyalayisi nnyo kubanga nkimanyi nnyo mpaka mu famire munyagwa nkimanyi nnyo mpaka mu famire munda omanye waba munyagwa munyagwa wewa munyagwa muzala ibanda munyagwa mukiga sina muganda munyagwa mukiga bwe mubiri ogwo n'okulya ennyo nebodde munyagwa mukiga munyagwa si muganda eno yakulyawo okulise buganda maama we abadde awo ku munaku n'amaka ga nyina yagatuuze banne bonna kati bapangisa oba yali yagamuzimbi nyina yalina ku sente nyina munyagwa abadde ne sente era kwekukiweererako ne banne babadde bakuŋŋaanyira ku Nataliya ate kyatunzeewo ng'agenda mu kalolo simanyi amaka gabadde galabika bulungi nga gabbeeyi munyagwa mukiga anti taata we namulaba mu campaign zijuzi nga bamuleese ku laale ya president n'agamba nti ye bya mutabani we byalimu yetabirira ewa taata wa munyagwa mmanyiiwo ewaka ennyumba ya bisenge 4 amaka gali kyengulu ova ibanda ovuga mayiro ndoozi 2 luguudo lwa ttaka lukole bulungi bw'ova wa taata wa munyagwa ovugayo mayiro nga 10 waliwo ennyanja nnene nnyo era omulimu gwaba munyagwa ku kyalo bavubi ndooza nakyo kyali nga kivubi gwe gufoogo ndooza amaanyi yagajja mu nnyanja kuba nkasi munyagwa nkimanyi nnyo atogamba nti nkimanyi gamba nti mumanyi nkimanyi nnyo kanaye yavuganyiza ng'asuubira okuwangula kati olaba taatawo ffe n'obusiraamu bugamba tojemeranga kitaawo okujjako ekintu eki kitaawo sengaga nti mwana wange tugendeko mu ndagu awo jemera taatawo awo jemera taatawo ne taatawo yakuzaala taatawo yakuleeta mu nsi
agambye sikuwa kalulu kati Munyaga lwaki atumanyiira fe yali agatukamu tumuyita tutya ayamuleeta musitamu wa kalulu kati Munyagwa naye state agent state agent oyo gola naye abadde ku mulimu era bakoleddwako era ne Kimunyagwa okumanya nyo kisiru kigwagwa kyabadde ku interview emu ekiga Museveni mubi nnyo ne tukolera omubaka n'omu kati oba ebisajja ebyo ne tukolera wantu wadde bigirwa kati mutufu tubegambe ate ekisajja nkimanyi nnyo wa famire nagiyingiramu nnyo wakolerayokko nabeera nnyo famire yaabwe munda netuuka n'okwagalamu omukazi famire yaabwe natuuka n'okwagalamu omukazisaagala nenze ogenda yagalamu omukazi mu famire eyo kati segeza oli mu kintu naawe ate ekyabanga ate mukodomi wo ate nze mwagazaako ki nze mbeera n'ekisirusiru ekyo ekikwagwa kati waba Munyaga mukodomi wo saagala kisegeeza wayingidde nawe saagala famire ye ngimanyi nnyo ate nda n'ebyama ebirala byensitikidde ebyo bikomawo omulundi omulala birijja omulundi omulala sigenda bireeta tolibireeta anti ezo kutambaala bwantambala nga mbyasa atambaala amanyi era kano wakalabira maama yakalaba kokakoka amanyi antambaale ojja kulaba kutwala lwabakodomi maama we antambaale muwe naye osiramukkiriza okulumba musiramu muno bwekiba ekisirusiru ng'ate baga nti abasiraamu tuba baluganda waliya anti tulinayo abasiraamu n'ebisiraamusiraamu olyagane kukaaba sebo tulinayo abasiraamu n'ebisiraamusiraamu waliyo abasiraamu n'ebisiraamusiraamu kati bwekiba kisiraamusiraamu ulidde mu busiraamu tulinayo abasiraamu n'ebisiraamusiraamu kati Kimunyagwa kisiraamusiraamu omuntu agane kukaaba omundi ogali gumu nzike kisiraamusiraamu kati walabyo ne kino kikifumboowa obudde bwonna abadde avuma Kyagulanyi ne enkambeti yafunye obululu 36 kansala werusaze yafunye obululu 36 ate bazigasse ate natakoma ku ekyo nagwa ku kizibu bulijjo babadde n'ettaka awo nga ddene kati musajja atu abadde aliyita lirye kati baganda be ne bamugamba gwe taata we yajja kufumbirwa maama waffe yakuleeta mu bufumbo taata we yajja n'omwana toli waffe wano siko okumukomba ku ttaka baganda ebijanja byonna baalitunza awo lusazi libadde ddene nnyo kati yasigadde kuki mu bbanga amaanyi gonna mu kifo ky'okwenyonyeza ebyokukola amanyira Kyagulanyi nga n'ekitaawe yali ajja okufumbirwa yajja naye nze nakidde abantu yali mujja na kitaawe mujja na kitaawe kikumbowa mujja na kitaawe si mujja na taata waakyo yajja okufumbirwa najja nakyo kakyabadde kikayanira ebintu baganda bakyo ne bakigamba nno taata we yajja okufumbirwa maama waffe yajja naawe toli mwana wa wano mujja na kitaawe wajja mujja na kitaawe kati naawe mujja na kitaawe ddayo omanyire Kyagulanyi Kyagulanyi womumanyirako kati olaba ebizibu byonna biwagudde zibujo mbadde simenti kifumboowa mujja na kitaawe wabitegedde nga batunda bagambye batunza wonawona nga kulavanda so ne bano abamakanika baguzeewo ettaka Museveni yabawa ssente era abamakanika ettaka lyo baliguze ku famire yaabo era lyabadde akayanya nti yafunyeko mugabo bagane taata we yajja okufumbirwa maka muno yajja naawe oli mujja na kitaawe oluganda teruggwayo baddala eriyo nekyo nange lyososo kiwulira temanyi mujja nanyini kati Isima tubaye twogerako obadde ombuli aba state agent nadde ntulina akagulupu ka Council Yusuf Sibambe yabadde nako nga bagenze ewa Museveni n'ebyo byayogedde mu binalabyeko mwademu Latifu ne muganda we
kuba musajja wange sagala mulumba oyo naye yasooka mu kakiiko k'ettaka ewa mwa entege naye state agent ate yo family mbi nnyo kati mwademu Latifu state agent mwademu Yusufu Nsami state agent mwademu Kasoka Busu Moses oyo no muganda wange minako n'oluganda naye gwe gwonna bwonsanga nga toddangayo okummanyiira baba mmere Kabusu yayonooneka baba mmere boya bakulu Kabusu yayonooneka kiganda kyange ekyo yagudde akalulu ekyamuswa nakyo kyajja kufuga kyaweereza kyalinga pulizenta ku CBS nga gifuna emitwalo 3 Kabusu alowooza alifira ku bantu begundi wadde kiganda kyali nakyo kisiru kigwagwa Kabusu wadde oli muganda wange ne naawe oluganda lwaweddewo baba mmere sikyali muganda wa Kabusu era sigenda kuddabbula bakulu lwa Kabusu sigenda kuddabbula bakulu kati akagurupu ako boketegereza bonna abakabaddemu bagudde akalulu ati baseti agenti Kabusu bamutugamba dda kozi Kabusu wa FDC wa FDC wa PFF kati wa PFF yali wa FDC then Yusuf Nsami byayogera mbu bagenze kusaba Museveni reconciliation okuyimbula abasibe eggwanga libiremu emirembe naye ate bw'obalaba bagudde akalulu enteeseganya ezibadde nga ebbanga tebalina baali balabikiddeko nti oba kansoso Nsami yakulembeddemu okugenda eruzira okusabira abasibe gavumenti ya Museveni ebanga mukazi mukadde gavumenti ya Museveni ogigeraganya mukazi mukadde buli lwokwana nga omukazi omukadde n'omuleeta mu Power King ayagala muzine babiri akulabise tomuleka mu era amanyi n'okuyimba akayimba abaali bampita omukadde mujje mundabe abaali bampita omukadde mujje mundabe abaali bampita omukadde mujje mundabe ye gavumenti ya Museveni gavumenti ya Museveni yennyini bwemala okuteeka mu show ate yesindika ebifaananyi eno mu midiya mubalabe babano tulina beero tulyesondeza Museveni zigenda bwe zityo gavumenti yennyini yasoose tusindikira ebifaananyi kubanga ffe twabaddeyo ebyo ebifaananyi byonna ebikubwa ku pulezidenti biba bakubi b'amawulire ba pulezidenti bagiyita PPU Presidential Press Unity era etteeka erisooka mu maaso ga pulezidenti tojjayo essimu yo muzireka wali era okukukwata ng'ojjayo essimu bayinza n'okukuba essasi tokubayo kifaananyi tolikodingayo kintu kyonna very good department ekola ku ebyo gyeri batulaze ekifaananyi nga bayimire n'omukulu kati Museveni bamala okuwa ssente zo oba tonnaba kusimbula ng'abaga musindike mukasuka ku social media nga bakasuka kati kwengojjeno ku social media weewozeeko olwane Museveni abanga kinsangi olwamalanga okuwa akanyeebwa nga mumpa akanyeebwa kange nsangi bw'olidde ensangi sinalya nsangi oli yalidde mumpa akanyeebwa kange bwato bwabakola kati bino Kanzo Nsibambi byatandise ku social media ali mukulwanagana na mugati wa muziki tasobola kati senior lawyer nga nange owa certificate soba gwa bigeze ebyo kati abo abasajja batulimba yagambye twabadde bangi nomwalabyeko abala batidde ebifaananyi ayagala va mu musango Nsibambi mubbi muto omubbi toyogera babbi banno ofuma ne bakkuba mubadde bameka mbadde omu mubadde bameka mbadde omu kati bali ababbi banno be basigala balabirira amaka ate gye binaasembera ajja kuba ayogedde abantu bonna bwanayongera okukola interview kubanga kati ekiro abadde ku TV n'agamba twabaddeyo n'abanumpu basatu awala n'agamba twali Nina Zedriga naye ate Zedriga ate twali mu meeting naye ne babisho ajirira lunaaba luli awo nga bonna abayiwawo gavumenti ya Museveni eringanga mukazi mukadde muyingire ebbaala muzine naye era ng'oyagala okuula omukazi omukadde ne bwe muba mukubo mwekwatemu kano oba ojja kusiyola
Abo kati mami ati kati sina amuchi. Kwata ku nsawo ye. Kwata ku nsawo ye. Tuka mu bantu omukoleko bwoti. Muje akasuku. Omukazi omukadde. Abo bomulina. Ye government eno. Bwakuwa inokubirako ebifaananyi. Sente za Museveni. Sente za Museveni abula kuzitekako namba. Maama we. Ojiteka kuduka. Ojiteka kuduka baba neno jiwajijeno. Museveni tasobola kuwa sente ezo nga tasadde mu kamera. Kati bano bagenze kukima ka sente, bagenze kukima sente. Era bazifunye. N'omuwendo bajja gutuwa, nina agenda ogumpeereza. Zibayodde. N'omuwendo essaawa yonna, the next interview yagubawa. Ndowooza bazzizaawo akasente kaabwe ke baasaasanya mu kalulu. Bwe kiri. Wakati baasaasanya nnyo, era baamukaabidde ebizibu byabwe. Era baakomyewo ne ssente empitirivu. Kubanga kati Nsibambi n'obwansibambi bwe abantu bamugereko ng'omusajja omugezi. Sikyamutenda bugezi. Nze nina certificate, sina diploma, sina degree. Certificate mpeza ne 12. Kubanga nakugukako mu basic management skills. Nebaza omugenzi Gaddafi yamperera mu basic management skills. Ne certificate seze njawulo. Oyede. Ne nango wa certificate ne kusinga seba tabiyayimba lwaki atamanyi luzungu akukira okula nama. Nsibambi waswaziza nnyo abayivu. Nango wa certificate 12 sina mu diploma sina mu degree nange ne kusinga. Kati ekintu kya Nsibambi kino kyavuga wabanga kiyatugaye ekituufu ekyokwagala okuteesegana ne tayina kyasobola. Tayina kyas Nsibambi kati alinganga bwe banakwatira mu bwenzi nga bakutte ne mukomusajja mwena muli bwereere kali n'obuuza abakutte kati mulabye tukoze eki nenga babasanze muli bwereere mwena muli nga bwe mwazaalibwa ate mubuuza bali ababakutte mulabye tukoze eki kati abantu abo I'm coming. I'm coming. 5 minutes only. Kale tugenda kubanga tumusika. President Museveni musajja ajoga mu ku bantu asalawa. Bolaba akabenja Nsibambi kebadde nako. Bibadalanga nsonga za kutesiza ggwanga nsonga nkulu zirimu n'okugaba ku buyinza. Abo abantu abangabe bana bayinza okuba ku kibajja ku Museveni. Tebasobola. Okujja ko kubaga musayininge wali akasente mu folomeni. Bukiri. Mpe musajja ose mugende. Bukiri. Tebasobola. Nenze mbakubaba namateeka Nsibambi tubali tumugoba mu gundi yaffe. Nsibambi yaswadde. Professor Mulamba nze nange esimu begowa certificate nenkusinga okuzanya empiki. Kati andi badde akola ki? Nali kuddeko ku Museveni. Wamujjako sente? Nali mukuddeko. Nze nga salabikireko mu mawulire. Mwagendayo? Nali mukuddeko. Kati PPU wajiwona otya? Ani? Ekitongo kye kikuba bifaananyi. Ani basanga bafala. Nawe obakaliramu bakkiriza ky'oyagala. Ne kati abo Nsibambi. Bavudde eri mu ddiiro ne badda ku shedi ne bafuna picture. Zinali kuddeko Museveni. Nenzikuula nga salabikira mu mpapula z'amawulire. Simazibula. Bannange mwebale kutuwagira, mwebale kutuwuliriza, mwebale kutuwabula, mwebale n'okwagala mu kutuguno ne mugende nnyo mu maaso mugwaganye bannange musabire nnyo Kyagulanyi. Neffe kyonna kyakola tuli mabegawo tetujja muvaamu. Temuyinamu kutya kwonna kubanga kyaliko mulaba kyekituufu. Okay. Gundi owekiba Sebina gy'afiira nga tazza buzigo tetwakola. Sebina tujja mulumba. Sebina na bonde engalo. Andi zikati ze sizirabangako. Nja kutwalayo. Twakola. Tujja genda ne mukulayira. Nja kutwalayo. Kanso Sebina gy'afiira. Kozi ne kanso. Wasi kanso. Nja kukibuuliza. Kimanyi nti nalaka si kanso. Wayo n'abalaba nange ababadde baŋŋamba nti njogere ku mwana ono ayafudde. Banenze soogera ku kintu kye simanyi. Ono omuwala w'ekyanja. Omuwala w'ekyanja mbadde simumanyi. Nange sinyumirako. Kati simala gwogera ku kintu kye simanyi. Omwana namutegedde amaze kufa.
kati nze ekintu kyesimanyi sikyogerako ate si buli kintu nti nteekwa kyogerako ntegeera nnyo byabufuzi bya takisi bya saaluuni ebyo ebintu byange byabufuzi bya takisi na bya saaluuni n'ebisigadde emipiira sigitegeera olidde kati oyo omuwala namutegedde lyeyafudde mbadde simanyi nti ne mu Uganda tulinayo Diana simanyi yabadde Diana Skies tusaba omwoyo gw'omugenzi agulamuze tusagumye ne family. Kale Dr. Sanjobe wali kubivuganika emengo bw'obanga ofunyemu okusomozebwa mu bintu byonna ebyomubiri ebikusumbuwa gendayo otereze system ey'omubiri okuvya ddala mu kamwa paka wansi mu byenda n'ebisukaali ebyo abantu sukaali kati nakusa basumbuwa abasajja temukyasobola kutambula ngendo mpanvu muwoza sukaali yanoma genda wa Dr. Sanjobe akufumbira eddagala erya sukaali erya pressure ate n'eri enkola y'abasajja nga temutambula bulungi nammwe ajja kubanga abakanika mu mbeera zonna nammwe abakyala mufunamu ebizibu mulina communication mu mbuto olubuto lukuluma nnyo olubuto lwagaana okutereera olubuto tofuna mbuto zofuna bwe zivaamu zofuna ziva Dr. Sanjobe ye ansa gendawo asobola kubanga akujjanjaba ate yakozesa butonde awe Mengo Organic hamu Kasa Road oba opposite Masengere oba kuba ku namba y'essimu eyo ate wali wandigeya ku Dream Restaurant wetulya emmere ekyemisana ekyeggulo ku Dream wetubeera kale gendawo olyewo nayo njerebe kuyiseemu togaana kulya mmere tolwala bi alusazi ng'ogamba sina bengenda kulya oba kuba kasimu akali awo bakuweereza oba sekyo wesitukire ojje wali ku Dream opposite Equity Bank oba ng'ovudde kazimbe kabayita Agigasole Mall oba katale kewandigiya gamba kuba abiri gakutwala butere Dream emmere baawo okuva ku makya paka kiro teggwaawo ku Dream zonna buli kika kya mmere osobola kubanga ate ogisangawo mu mbeera zonna wano wetukwedde interview eno bayitawo Parking baba n'ebintu bingi ebyenjawulo balina ne zinayisi ez'enjawulo balina TikTok night balina yo kando night balina bandi balina ebirala kale mu area zino za wano ng'onoonyawo kyakaddako ojja kubanga oyitawo naawe ate bakusobola okubanga bakukwasaganya mu mbeera yonna esoboka ab'emikolo gyammwe tugikola era nkubira ku namba y'essimu ezo 07427363 onkubire ontegeeza omukolo gw'oyagala tukukoleddi wawa oyagala mu lulimi ki nja kuba n'okulungamya nkulumwe naye oba oli werwa gwanga tusobola okukolera ku ssimu paka lw'otuuka kuno ebintu bitambudde bulungi nnyo okukyala okuyingira okwanjula embaga wedding graduation n'ebirala byonna tubikola ate n'obukugu obw'ekika ekyagulu n'ebintu tukutegekera kati ne bano bangenda Bulaaya nkomawo ngenda ku kyeyo nzirayo siina ntambula siina mmotoka era osobola okuba ku namba y'essimu yemweyo netukuvugako netukutwala ku airport oba netukuzza oba netukukuleeta naawe oba olina mmotoka yo naye nga toyagala kwevuga era tukukolera ekintu ekimu netujja tukuvuga tulina badereva baffe netubagamba ne bakuvuga ng'ate oli seefu nyene oba onyoddemu ng'oyala kuzza waka bajja kubanga bakuzaayo ono ye Isima Lubega muganda wa Segona kubanga bonna beddiranga bazzukulu ba Nsamba n'Empuuga naye olaba ngamba nti erinnya Mpuuga lya Ngabi ne si baganda bange kale abantu basibudde mbasibudde